Leero ku Lugonvuzi Show. Oh yes, omulabi wa Lugonvuzi Show nyongera okwebaza gwe wenna mwebale nnyo mwebale ddala. Leero lunaku lwa Monday, ennaku z'omwezi nnya omwezi gwa musanvu omwaka 2022. Tusaba okuludda ekipya. Njagala okwetondera baganda bange bannyinaze abafika ku estate eya Mpambire eyabaddeyo obukadde omusanvu futi 5.5. bangi basigalidde nenga nti tulina okusigala ng'oboolyawo tunoonya abantu baffe bagenda okubanga ate oboolyawo babeera omwaka 2022 omwezi ogw'omusanvu twagamba tugenda kubeera mwezi gwa kufuuka ba landlord. olunaku tusaba okuludda ekipya ku bukadde 5 kamu 2 3 4 5 ogenda kufuuka landlord. okiringe ne ba big boys futi 5.5 erungala. Babadde bamanyi estate y'erungala zetuze tubeera nazo ne wano weeri mu kifo kyekimu ku bukadde 5 futi 5.5 bwekiti bwe kigenda okubeera. osobola otandika n'obukadde 4 ate ka balance n'okasasula oluvannyuma. n'olwekyo gamba nti obanga oli interested esimu yange kweri ku screen 0753 98 5639. Amasanyalaze weegali, amazzi weegali. okwagala okumanya kakati mwami Lugonvu kino mwami Lugonvu kiri, linda ku ssaawa 4 zennyini nga tusaba okula mu butongole estate eno bwefaanana. bukadde 5 kamu 2 3 4 5 ofuuke landlord. futi 5.5 ku bukadde 5 erungala Masaka Road okumpi ne Kampala Mpigi Express Highway. tulindire ku ssaawa 4 mu bujjuvu bwayo. Lindirira